era amanyi bagamba nti ziri 29 essula ezirimu ennyukuta ez'ensirifu ng'essula esooka ye suratul baqara, essula esembayo suratul qalam, eyasembyayo nun. Byonna tubikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga bigambo bye. Essula eno suratul baqara egenda kubeeramu ebintu ebikulu nga Allah subhanahu wa ta'ala wano ku ntandikwa ajja kutubuulira abakkiriza n'ebitendo byabwe, naawe weepimyemu olabe oli mu booba nedda. Ajja kutubuulira abakafiiri n'ebitendo byabwe. Namba 3 atubuulira abannanfuusi era atukubira ebifaananyi ebitali byangu byakutegeera okujjako eryo Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba asaasidde. Ajja kutubuulira olugendo oluwanvu olukwatagana ne Banu Israil nga be basajja Abayahudi abaasangibwa mu Madiina, kubanga mu Madiina mwalimu abataka baalika 2 Abawarabu abamu bakasangwawo baawo baali ba Aus ne Khazraj. Abantu abo baali nga buli kaseera tebali makambugu balwana. Olwaleero dulino ne balwana, ono n'awangula, duli ono n'awangula, n'ensonga ezitaliimu z'abalwanyanga. Abayahudi bwe bajja ne basenga mu Madiina nabo ne bakola emikago n'abantu abo. Abayahudi baali babika 3, Banu Kainuqa ne Banu Nadhir, Banu Qurayza, ne beekutulamu ebitundu 2. Abamu ne babeera nga bawagira ba Aus ne Khazraji, abamu ne babeera nga bali ku sayidi ne babeera nga bali ku sayidi yaba Aus, abalala ne babeera ku sayidi yaba Khazraji. Abayahudi ne babeera nga bakoze emikago ne bakasangwawo. 2 ku bo bakola omukago ne Banu Qurayza, abalala ne bakola omukago ne Banu Kainuqa ne Banu Nadhir. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tunalaba mu maaso nga tutambudde, Banu Kainuqa ne Banu Nadhir batta omukago ne ba Khazraj, so nga ate Banu Qurayza balina omukago ne ba Aus. Ekitegeeza ky'omukago tibaali banywanyi n'abanywanyi. Bano bwe balwanagananga nga bano bajje babataasa, nabajje balwana nabajje bataasa bannaabwe, ng'entalo wakati awo tizikya. Naye wakati awo ng'Omuyahudi aganyulwamu nnyo kubanga yali mumanyi, yalina amagezi nga yatunda ebyokulwanyisa, yalina amagezi nga yabaguza kino na kiri, bo nga balwana ye ng'afunamu. Nga bulaba abazungu bwe batukola kati nabalwanyisa ensi nga bo be bafunamu, so nga kungulu nga bakulaga nga abakuyamba era abakutaasa era abakwagala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda okutandika essula eno n'ekigambo ekyo kye tulabye, alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب, ekitabo ekyo kimukutte, ekitabo ekyo ekibaleeteddwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabaleetedde. La raiba fihi, tekirimu kubuusabuusa, ddala kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, buli agalimu mazima, tewali bulimba bukirimu, kizza okubeera nga kikakasa binnewaaki ebyasooka. Hudan lilmuttaqin, nga kirimu okuluŋŋamya abo abaana ababaagadde okuba abatya Allah. Obuluŋŋamu bajja kubusanga mu kitabo kya Allah kino, Qur'ani, ekitaliimu nkenyera yonna, ekitaliimu bulimba bwonna, ekitaliimu kubuusabuusibwa, wabula nga tukakasa nti kivudde eri Allah, n'akissa ku mubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ng'akiyisa ku mikono gya Jibriil alayhi salam. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. abakkiriza abannamaddala be baliwa? Alladhina yu'minuna bilghaibi, omukkiriza atendebwa nti akkiriza ebitalabikako, gamba nakkiriza ejjana nti gyeri kubanga emubuuliddwa, ng'agimubuulidde ye Allah. Allah atayogera bulimba, ng'akkiriza ery'omuliro, nakkiriza ery'okuzuukira. Oyuqimuuna salata, omukkiriza ayimirizaawo esswala mu budde bwazo,
n'abeeranga yeekuuma wuzu yaazo, n'abeeranga esswala nga bweteekwa okusaalibwa bw'agisaala. Kati gwawe weekebere, ddala oli mukkiriza akkiriza ebyama ebitalabikako ku maaso gaffe, oli mukkiriza ayimirizaawo esswala, esswala bw'eba yakulema obukkiriza bwe bubeeramu ekituli. Wa mimma razaqnaahum yunfiqun, ne ku ebyo bye tubagabidde bajjako ekitonotono kye baba basobodde, ne babeera nga bakiwaayo mu kulaakulanya eddiini y'Obusiraamu, mu kubeera nti Obusiraamu butambula bugenda mu maaso, mu kubeera nga bayamba abanaku, mu kubeera nga beeyisa bulungi bayamba bamulekwa ne bannamwandu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza by'ebitendo bisatu okukkiriza ebitalabwako nga bitubuuliddwa okuva eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala butereevu mu Qur'an. Esswala n'obeera ng'ozikuuma mu biseera byazo, n'obeera nga togattika ngattike, nga gwe buli kanaku osala nga tarawiya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ate ne ku nsimbi zo z'oyagala ennyo, buli lunaku n'oteekawo ku akawunti ye y'akhira ng'oggyayo akakatono k'oba osobodde okuggyayo, n'obeera ng'okawaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أبكرزا بنما الدلابة الله ببابكرزا إبو الله سبحانه وتعالى بيسجوري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك ومكرزا كرزي بيسبوانغا وربيري بيرو تكبتون نبيراو ebyali mu Tawrat ne Injil. Bannabbi bonna n'obakkiriza nga tolina gw'ososoddewo, twasosola mu bannabbi, obukkiriza bwe buba bulabikanga okutyako Allah kulimu ekituli. Wa bil akhirati hum yuqinun, n'olunaku lw'enkomerero nga balukakasa bulungi nti gye luli. Omukkiriza ateekwa okubeera nga akakasa olunaku lw'enkomerero, kuba lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okusasulirako ab'omujjana bayingira ejjana. Saba Allah atuteeke mbali yingira ejjana, ab'omuliro abatwale mu muliro. Saba Allah tutaase omuliro ne bakadde baffe n'abaana baffe ne bakyala baffe, tubeere ku lunaku lw'ekiyama nga tuli mu baliyingira ejjana batatusoose kuyingirako mu muliro. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك abantu abo betwogeddeko ala hudan min rabbihim, be bali ku bulungamu obwava Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, era abo be bajja okwesiima nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebyo by'ebitendo Allah subhanahu wa ta'ala byatulaze ebyabakkiriza batya Allah. Buli muntu asaanidde abiwulirize bulungi, yeekubeko olukoba ku byo, alabe oba ali mu layini yaabyo. Bw'aba nga tawezaako bisatu, Allah subhanahu wa ta'ala amusaba amwongere byonna asobole okubeera ng'abimalirizaayo. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا mazima babatakkiriza sawaa'un alayhim, kyekimu gye bali, aanzartahum, obatiisizza nti eriyo ekiyama bwe banaabeera nga beeyisizza bubi baakubonereza, am lam tunziruhum, oba tobatiisizza, la yu'minuun, bo tebajja kukkiriza, basigala nga abagubye, basigala nga bakagugube, tebasobola kukyusa ku mbeera zaabwe. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله سبحانه وتعالى يساني كردا على قلوبهم كمتما جابwe وعلى سمعهم نكما توغابwe, tebasobola kutegeera, tebasobola kuwulira, amazima tebagategeera era tebagawulira, ne bw'oba osomesezza mu matu gaabwe tebiyingiramu, bye biyingira bifulumira mu kulala, era mu mitima gyabwe tebaliimu kategeera n'akamu n'akeddagala, ne bw'osula ng'omubuulirira kuba kusiba nsaano ku mazzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ab'ekika ekyo oba okootakoota mu gaalumonde okubeerako ky'omubuulirira nga kya ddiini, omutima gwe gwasaanikirwa. Allah nga bagambye khatama Allahu ala qulubihim, emitima gyabwe yagisaanikirako dda, wa ala sam'ihim, n'amatu gaabwe tegawulira,
wa ala absarihim n'amaaso gaabwe ne bwebalaga tegalaba basaanikirako gishawa ekisaanikira kuliko ekisaanikira ekyabuutikirako ku matu kuliko ekisaanikira ekyabuutikira ku maaso talaba kuliko ekisaanikira ekyabuutikira ku mutima tawulira tategeera walahum adhabun adhim bayina ebibonerezo ebinene y'omuntu abeera mu muzikiti ne basomesa okutya Allah subhanahu wa ta'ala ate bw'aba afuluma n'agenda n'engatto za banne ye muntu abeera mu ssinzizo ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala wano bw'oba omulaba ku ngulu ate bw'addayo kati n'agenda mu ssabo ate n'agenda okusamira ye muntu abeera mu muzikiti ng'azze okusaala ejjuma ne basomesa n'omulaba ng'ategeera ate n'agenda n'atta munne n'amutta olwa ssente n'amutta olw'omukazi n'amutta olwa booda nti amuggyeko ensimbi n'amutta olw'okuba kino oba kiri Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo ne bw'obuulirira ne bw'otabuulirira kuba kumala biseera. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس اتم bantu eriyo ekibinja ekirala nga be bannanfuusi tumaze okulaba abakkiriza ne tulaba abakafiiri kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu bantu mulimu ekibinja ekirala naye yaqulu yoyo omuntu ayogera buli kadde amanna billahi fe tukkiriza bulungi Allah wa bil yawmil akhir tukkiriza olunaku lw'enkomerero nti gyerule wama hum bimuminin naye nga mbutuufu si bakkiriza kubanga ku ngulu wano bakulaga kirala ate nga n'emyoyo gyabwe balimu ebigambo birala kungulu akulaga ng'omusiraamu ate ng'ewaabwe mukyala alinayo essabo kungulu akulaga ng'omusiraamu ate ng'abaana be abafumbiza batali basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo si be bakkiriza be tutegeeza abasiraamu ka ku mimwa naye nga ku mitima si basiraamu. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله bakwenya Allah ne bamusiba ekiwaanyi wano ku ngulu nti bakkiriza so nga munda mu butuufu bakafiiri abawedde emirimu. Walladhina amanu era basiba ekiwaanyi ne babeera nga bafera abakkiriza wano ku ngulu nti bakkiriza nga bo. Wama yakhda'una naye nga mu butuufu tebalina gwe bafera tebalina gwe basiba kiwaanyi ila anfusahum okuggyako emyoyo gyabwe gye bafera emyoyo gyabwe gye basiba ekiwaanyi. Wama yash'urun naye ekyo tebakitegeera nti beefera bokka bo balowooza nti bafera abakkiriza ne bafera Allah naye beefera kifaananganako ekyokulabirako ng'omwana bw'onoomuwa school fees azitwale Makerere okusoma ye n'akyakala naye n'omubuuza nti osoma n'akugamba nti nsoma naano n'endala buli mwaka amatikkira ne gatuuka naye ogenda okwesanga nga teyalimu abo abateekeddwa okutikkirwa. Mu butuufu ye muli abaakiraba ng'afera kitaawe naye nga mu butuufu yeefera yekka kubanga kitaawe agenda okuvaawo amuleke nga yeeryaza amaanya yekka era agenda kaabaaga jjulujjulu nga mu butuufu yejjusa nti nettanzekka. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم mitima gy'abantu abo bwe baweetegereza ebyawano ku ngulu bayinza okubafera ne mukkiriza naye fi qulubihim Allah agamba mu mitima gyabwe nze amanyi emitima gyabwe ndabayo maradun eriyo obulwadde eriyo kansa eyakwatayo obutakkiriza nga talina ddagala okuggyako okwenenya ne batereera. Fazadahum llahu maradan Allah bwe yalaba nga bwe batyo bwe bafaananye naye n'ayongerako obulwadde obulala ne babeera nga balina obulwadde bw'obunnanfuusi Allah n'abongerako obulwadde bw'obukafiiri obw'ekika ekyawaggulu ne bakafuwalira ddala. Walahum adhabun alim Allah abategekedde ekibonerezo ekiruma bima kaanu yakidhibun olw'obulimba bwe baalaga ku ngulu nti basiraamu ate nga munda si basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo munda eriyo obulwadde ate Allah n'abongererako ddala obulwadde ne babeera nga ne ku ngulu balwadde ddala. Omuntu n'alwala munda ate ne ku ngulu ne kubeera nga kulwadde ng'asobola okukola ekikolwa ekyokusalako omwana ebitundu by'ekyama. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti omuntu oyo alina obulwadde obw'ekika ekyo mmubuliza ddala olw'obulimba bwe yatulaga asobole okutuuka ku lunaku lw'enkomerero ng'alina ekibonerezo eky'obulumi.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم singa bamala ne bagambibwako abantu abasiraamu kungulu nga munda si basiraamu ne babeera nga basobola okukola n'ebikolobero kungulu olw'obukaafiri bwabwe nga butandise okubeera kungulu nga bweyoleka Allah agamba subhanahu wa ta'ala bwe bagambibwako la tufsidu fil ardi mulekeraawo okusaasaanya mu nsi muno emirimu gy'obwonoonefu ensi muleke kubeera nga mugibunyisaamu obwenzi ensi muleke kugibunyisaamu shiriki rediyo muleke kubeera nga basawo abaganda bazibuutikidde babunyisa enjiri y'obwonoonefu kubanga eddiini zonna ezava eri Allah mu kubeera nti zisobola okwegatta tewali ddiini ekkiriza kusamira naye abantu bwe babagambako nti muleke okusaasaanya mu nsi obwonoonefu mu bukendeeze oba mu bujjire ddala ku rediyo zammwe kaalu bagamba bannannyini rediyo innama nahnu muslihun fe tunoonya kulongoosa nsi bo bagamba tunoonya ensi ino kulongooka mwe mu kitegeero obubi naye ffe tunoonya kulongoosa nsi abantu ab'ekika ekyo bwe bati bwe bagamba singa omugambye nti wooteeriyo gijjeemu omwenge agamba sheekhe tunoonya kubeera nga tulongoosa wakati waffe ne bannaffe abo tubeere nga tubasendasenda aziifu nti alinga alina bulaawa gy'agenda okumukolako ng'ayingidde mu wooteeri ye ng'alaba nti awe wali okulongoosa abakyala mubaleke babeere nga bambala ng'obusiraamu abagamba muleke kubatulugunya wano embeera ey'okuyita obwereere yeebawo emirembe gyabwe nga bategeeza ekyo nti bo balongoosa ebisiyaga bannange mubijje mu bantu bireke okubeera nga mu nsi muno bisaasaana mu byazikiriza omulembe gw'abantu ba Luutu nga bagamba nti muleke kumalako bannammwe emirembe ensi okulongooka abantu balina okubeera n'eddembe lyabwe idha qila lahum abantu ab'ekika ekyo bwe bagambibwako la tufsidu fil ardi muleke okwonoona mu nsi muno qaalu innama nahnu muslihun baddamu nga bayinigguka nti ffe tulongoosa bulongoosa mwe mu bitegeero obubi naye nga erayire gye tukutte yakulongoosa nsi eno ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا بالو مروارب كتجيز مرغار كيغان تابانغي إنهم abantu abo هم المفسدون اتبالونغو سابونوني ولكن لا يشعرون يبان ببوت باينزا كتجيران تبونونا urokubanga ate bo bayonooneka ne bayitawo ne bagenge wala mu bwononefu bagenge walira ddala tebasobola kutegeera nti butuufu kye baliko boonoona bo balabanga abakola ekirungi وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم نيسنغ بابا بغامبدواكو آمنوا مكرزي كما آمن الناس nga bwe mulaba abantu abalala bwe bali mu bukkirizo bweyagaza bagamba mukkirize nga baganda bammwe abali mu ddiini endala ne bavaayo ne bakkiriza nga bayingidde obusiraamu ku mulembe ogwo Abdullahi ibn Sallam yali kyakulabirako kirungi nnyo buli tusomesa abasajja abaali bategeera ettawuleeti obulungi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja ye yasala busazi ddiiro naye bwe bagezaako bagamba nti mukkirize nga bannammwe bwe bakkiriza obusiraamu muve mu kuzikirira ewali okusaasaana obwonoonyi eyo muveeyo mu ddiini awali okulongoosa kaalu beddiramu nga bayinigguka